omukozi akayimba akagamba kati atakwagala oba okola ki? Atakwagala oba okola ki? Nze ndi muntu mukulu. Ekyokubiri taata yaŋŋamba yeewuunya nnyo okubanga nalina ssente ezenkanawo nti eyo ennyumba yange n'ezo emmotoka zange, naye nga ninga omulwadde wa siriimu atafuna amujjanjaba. N'olwaleero bw'oba wakana mugenda ku intaneti gyayo obufaananyi bwangu bwa 2014 olabe n'olwaleero oyinza oga nti oyo omuntu yafa dda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Obufaananyi bwangu bwa 2014 taata we yajjira bw'obulabako omanya nti oyo mugenzi kubeera naawe olwaleero mubala embiriizi. 11 years later ndi mbooko. Wali nali wazibu nga ne bw'onsuula ku luguudo kalooli tezindya. Katonda yayamba kati nnyirira ndi muntu kyankwanzi bampita mpitibwa ssebo buli wempita. Kankutendereze ssebo omutonzi ali waggulu neyanze siimye Katonda wange. Nzaani ali bino byendi, nzaani makula gwalabirira, Katonda munene alina amaanyi. Nzikiririza mu gwe wekka Katonda waba Katonda, sikkiriza bw'oba ogaanye nabo oba okkiriza gwasalawo. Kati nga lwaki nkuvaamu nja kuweereza Mukama, kankutendereze ssebo omutonzi ali waggulu neyanze siimye Katonda wange. Nzaani ali kino kyendi, nzaani ayogera ne bawulira, oli Katonda munene, nze mmanyi otaasa.